Munange no Olivia ne Miss Independent Lawrence abamisinga nnyo era Olivia wobola ba sheno gamba metandikira bongo muno Lawrence mwagala okulaba omutwaleko ku lusania wali wa prima ku lusania omuguliyeyo ko ku lusania aberenga ate kintu nakikwasaganya nnyo ne Miss Independent era Lawrence agambye ebisaati bye nga tebituuka okuva UK yabirinze emyaka ebiri miramba Tabiraba kavubuka kali awo kato bambi kanshemeza ne kanshemeza ka Lawrence kavubuka kato ne kanshemeza kansanyusa ebintu nango mainange naita yeyo nenga Kale Chameleon togeddeko naye over the weekend era Chameleon munange natubulira ku nsonga ezigenda mu maaso ku music we mujukire muno ono munange tebyatambula bulungi wali oluvanyuma lw'okuba muno yagamba bamubaka Luka Road Mayorship era munange we twogerera nga yazeeyo okuba nga ayimba naye twamusanze wali Kodi Kampala ng'agenda kuba ate akuba bajjukira omwoyo gw'omugenzi amanyiddwa nga AK47 ne radio mujukire muno ebiseera nga bino twalinga tubeerawo n'ekivulu ekyokuba nga tujjukira omwoyo gw'omugenzi era nga yakiteeka nga bamuyitanga Ssemakokiro promotions naye se kyokka Chameleon we twamusangidde okugezaako okwogera naye yatunyumiza emboozi ey'okuba muno addamu ennyimba za Muganda wamanyiddwa nga Paraso era nga ebimu ku ebyo byayogedde yatugambye muno se kyokka lwaki yaddamu oluyimba olumanyiddwa nga ndikuwaki sicho ndikuwaki yagaye muno limba olumunyumira ng'omuntu si kumunyumirwa bunyumizi wabula lumukwatako kyobula yaluddamu newankubadde muno Muganda we Paraso yaluyimba nagamba muno Mayanja family yemu ku ezo family ezikwatiridde music industry wana Uganda nagamba wale okiwakana gendo leete Sali family leeta Kyagulanyi family leeta ne family endala nagamba so y'okuddamu oluyimba lwa Muganda we si kibi kyobula muno Jackson family eri mu bazungu Michael Jackson nabo baddangamu ennyimba zaabwe sicho so ate kati Lawrence yetabimanya ebya Michael Jackson Ellen yabimanyi kubanga Lawrence is East Africa Ellen is international okitegedde so kati munange kakutuse Chameleon nga nnyonnyola ku nsonga zino ez'okuba nga akolaki ngaddamu oluyimba lwa Paraso ate tukomawo tugenda ndoza tumugateko ne Ssemakokiro awo babeere babiri sicho tukole Kasafu Kanyama oli mulangira katubagatte katubatuseko Chameleon ne Ssemakokiro ono Ssemakokiro ye promoter yali ateeka ebivulu by'okujjukira omugenzi AK47 naye nga nnyonnyola lwaki omwaka guno teyategese kivulu nebaza buli omu yenna nebaza omwami Francis Kashumba webale nnyo okutegeka omukolo kwaya mwenna mwebale nnyo bannaye mwebale tubeererawo n'abasigadde eka mwenna temusobodde kujja naye kyemmanyi yadda oluyimba lwandikuwakyo lwa Paraso lulimu ku nnyimba z'okusinza ezisinga okunyumira era saaluddamu nti ngenda ddufu naluddamu ze nange mu kusinza mu ngeri eyange so saaluddamu commercially naluddamu kwemala kiruyi nga nange nyimbyeko nga nyimbira Katonda mu ngeri nga Paraso eyimbamu naye nga tukimanyi editi yagimala era twagirabako egguma gyeri lwosalawo n'enkya nze nagamba miziki oba akadooko oli kano okalakano sikala kuzanya gwosalirawo ngambe enkya wala bwe lutavulu Jose Chameleon olunaku olwaleero celebrities okuba nga tujjukira abantu baffe naye nga tetulabye ludda oluva ekagga kino kitegeeza ki saagala nnyo okwogera ludda lutali lwange nalya nze oludda lwange ndumaze ekisooka nze nga nze sekinoomu nze kusabira moze radio era musabidde nze kusabira AK47 era musabidde ku ludda lw'ennyumba ya Mwami Mayanja ne Proscovia Mayanja ntuukiriza obuvunaanyizibwa wange taata wange tasobodde kujja kuba teewulira bulungi naye tutuukiriza kati ebikwatagana ebyekagga naali kusabye ninamu ekyebiri kyange ekya booda ngenda kikuwa olinyo ogende babuuze bakunnyonnyola ebyabwe tewali nnyabo ogamba otya nnyabo mikolo nagimala mwebale kunteera musaala netugenda netudda nga tuli balamu eke yali kyali wange ate n'okuba nga ndi mutegesi wa bivulu nga nina management event management ensonga ki natandika ekintu kino tube nga tujjukira abayimbi abamanyi aba nga batuvaako ku maaso biyini nti ndi muvubuka ate ne eke yali muvubuka ate nga yafiira ku mulembe almost naye kwe nali nkolera that's why nasalawo ntandike ne AK47 mwali mumanyi kati eno lockdown mwali mumanyi video tejabeerawo n'okusaba tekubeereyo nti okuba tesobola kukola bivulu twasayo tukikole bwe tujje tumusabire
Agambye otya? Abantu bangi bafibwako abantu baabwe bakola ennyimba ne babeerabira bamba nesobeera nga bakola ekintu nga kino. Tewali kisinga nga kusabira muntu oyo kuva ku maaso kuba teri kyogenda kuddamu muwa kirala kisinga. Omukulu abagambye ekintu ekyo tewali kisinga nga kusabira muntu kuba terina kyakyogenda mumukwasa. Wabula okumusabira Katonda nayo nga n'afunza ku bibi ebyo bye yali akoze kisingako okulaba nga tumusabira abatuvudde ku maaso. Ndi bulungi. Tulabalira omusaze okusabira mugenzi nga bulijjo omukola kivuulu wakimwasazawo kikyusa. Bulijjo era tumusabira teri mwaka gwe tutamusabidde kubanga kitukakatako ng'abantu abalamu okusabira bannaffe abaafa kuba tebakyasobola kwesabira. Tumusabira just lwakuba leero I think ndoza kibadde mu kibuga bulijjo tusabira ewaka gye twamuziika. Atukirite emyaka emeka kazi? Bukya AK47 yafa gibadde emyaka guno gusibwa 6. Tulaba nti abantu abasinga abantu baali basabira emyaka egisooka 2 naye mwe temustopingangako. Tusobola nti mwalina omukwano mungi kiki? Ano nga bwe tugambye ffe twakuzibwa mu family erimu eddiini era tuli bantu basabi nnyo. Buli kiteri kintu kye tukola kitalibaamu Katonda. Tuli bantu basabi nnyo so ffe tusabira abantu baffe era bulijjo tusaba nga tuli ku church tusaba nga tetuli ku church tufuba nnyo twakuzibwa mu maka agatukubiriza ennyo okubeera nga okumpi ne Katonda. Yes. Abantu abasinga abantu baabwe bafa babeerabirira ddala tebatwala time basabira kasaakola olumbe nga bigwa oyinza bba amagezi kyobeera nga balinga famire. Naawe enkya kijjako era enkya nga weetaaga okusabira kuba kasita baweereza omwoyo gwe eri Katonda oba tokyasobola kwesabira. So ffenna twesabire ennyo nga tukyali balamu ate tusabire nnyo ne bannaffe nga tukyasobola kubanga naffe tujja kwetaaga feva y'emu eyo nga tufudde ate nga naffe tetukyasobola kwesabira. Tukirabye nga kisaanye nga tukiitinze nnyo ab'e Kampala. Tukyusaamu tubaleetere nabo basabire ku bannaabwe. Tetugenda kutegeka ebivulu baabiwera.